po jako akawuwo. Rotary Club ey'Emityana esabidde okutandikawo Rotary Club y'Oluganda kubanga kizuuliddwa ng'abantu bangi abatasobola kwogera Luzungu naye nga bandyagadde okwetaba mu kibiina kino kubanga kirimu ebirungi nkumuliitu. Ekyama kino kibotoddwa District Governor wa Uganda ne Tanzania Francis Xavier Sentamu wakati mu kukyusa obukulembeze bwa Rotary Club ey'Emityana nga President wa Rotary alondeddwa mu 30 Emityana. Ate nga abantu bangi nnyo abantu badde batwegattako mu buweereza buno naye nga lulimi lwe lubalemesa. Nze gye ntambuliddeyo yonna abantu boogera mu nnimi zaabwe. Xavier agamba nti abantu bangi bandibadde beegatta ku kibiina kino naye ng'olulimi lukyabalemesezza okujja kubanga amaze ebbanga ng'atambula naye ng'abantu bakozesa nnimi nzaaliranwa. Ne ndowooza nti eki kisobola okukolebwako naye ate ekirungi kyensanyuse nti abakulembeze bano babadde batambula wamu bonna era kyemmanyi ku mirimu emirungi Rotary Club y'Emityana gyekoze mu by'amazzi mu by'obulamu era byemulimu gwe bakoze mu Mityana Hospital era gwe bagenda okukola mu myaka egijja. Wano we yeebaliza Rotary Club y'Emityana ku lw'ebirungi byekoledde bannamityana omuli okubatuusako amazzi amalungi okuyamba ku ddwaliro ddene Emityana wamu n'ebirala. Mu by'okulabirira abavubuka omulimu ogwo gugenda maaso era tusuubira tulina essuubi nti bigenda kubanga twongera mu maanyi emirimu egyo naye ate era mbagambye okubeera abali innovative okulaba nga bateekamu ebintu ebitali bya bulijjo. Wabula ye awaddeyo obukulembeze Ruth Kombekiza yeebaziza Katonda okumusobozesa okumalako ekisanja kye ne banne babadde ng'akola nabo ne yeebaza akwasiddwa obukulembeze Jaliya Kayondo gw'agamba nti emirimu egimukwasiddwa tegigenda kumusumbuwa kubanga mubadde nnyo ku lusegerera ng'abadde agoberera bulungi. Neebaza Katonda nti ekisanja kyange kigenda ku nkomerero ate guno omulimu gwa kwekolamu mirimu mu community Katonda yeebala okunkozesa naye nga tankozesezza nga nze nzekka ng'omuntu ekyenjawulo nti nze mbadde liida w'abalala. Nalongo Jaliya Kayondo akwasiddwa obukulembeze asonze olunwe wagenda okutandikira omuli ebyenjigiriza okubizza ku mulembe okuyamba ku malwaliro naddala ekkulu ery'Emityana kubanga akizudde nti ebintu bino bikyalimu okusoomoozebwa. Ngenda kusanya essira ku byenjigiriza mu masomero g'Emityana ne districts tuliraanye kubanga areas of focus eza Rotary ne education mweri nja kulaba nnyo ennaku zino tulina obulwadde obwatugire wa COVID okubulwanyisa batukubiriza nnyo okunaaba mu ngalo. Jaliya aweza okutandikawo kilabu y'Oluganda nga gavana bw'amugambye kubanga naye akizudde nti abantu batya Rotary Club lwa Luzungu ekibalemesa okweyongera ku muwendo gw'abantu. Ngenda kufuba nga gavana waŋŋambye tuteekewo kilabu endala eyogera Oluganda. Abantu abamu batya Rotary nga balowooza kwogera Luzungu lwokka naye gavana annumiriza n'ankubiriza nti asaba era ansabira ntandikewo kilabu endala ey'abantu aboogera Oluganda. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.